Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza. Mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi, abakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero, mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwabafiiriddwako abantu bammwe. Ssemyoyo gy'abagenzi, Katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisa, agumye emitima abaka ab'enganda sakaate n'ab'emikwano. Amannya enzo Mumbejja Aisha Nassolo. Biseera evuma ntuse n'amawulire agagenda mu maaso n'okubeera nga ate gatrendinga ku social media. Kyenkusaba kiri kimu, subscribing ate kakakadde, like nga video eno n'oluvannyuma ate tweyongereyo mu maaso. Yes, naye nga amawulire ate agaliko essaawa eno yennyini gegadderike okubeera mbu nga yegaanye gwe bayita maamawe. Kinajjukirwa nti emabegako waliwo omuvubuka eyavaayo bw'atyo n'akola akatambi ku TikTok ng'agamba nga munnange we yagudde ku maama wa Derrick era ng'embeera gy'ali mumbi nga naye wolaba akatambi ako omukyalo oyo gw'olengera essaawa eno ku screen yo yagambibwa mbu ye maama wa Derrick. Wabula nga bangi nnyo bavaayo ne bawakanya ekintu kino nga nange kwontadde naleeta wano amawulire ago naye ng'ekituufu kiri nti nali sibikakasa. Wabula olunaku olwaleero Derrick yennyini yavuddeyo ate wali ku page ya Real Life Family n'agezaako okubeera ng'ate ayogera ku nsonga zino era ye bw'ati ategeezezza nti ono si maama we era tamumanyi tamulabangako kwegamba talina kyamanyi ku zino ensonga. Ngenda kuba nkulekerako akatambi ako ogende maaso n'okubeera ng'ate okekkanya. Wabula nze nga nsaba abantu ab'enjawulo abavaayo bambi ne boonoonera abantu amannya gaabwe n'ovaayo n'okwegamba n'otandika okwogera n'omujootekako ebigambo omuntu ebintu by'atamanyi ku mitwe n'amagulu. Bannange mu kikomye okuzimba erinnya si kyangu, omuntu kimutwalira ebbanga ddene okubeera ng'ate azimba erinnya. Leka tigooba ovaayo n'oyagala olimwonoonere mu lunaku lumu mu butuufu toba mwenkanyadde n'akatono. So bannange akatambi ako butereevu ogenda kuba okalaba naye wenna abaddemu n'ekigamba nti ono alabika maama wa Derrick. Derrick yavuddeyo bw'atyo bambi n'asobola okubeera ng'ate atangaaza ku nsonga zino. Then n'oluvannyuma ngenda kuba ate nkulekerako akatambi ka Godfather. Godfather avuddeyo bw'atyo n'abaako ensonga gy'ayogerako enkulu era ekyatusibye emabega ffe nga ffe Abafirika ey'abazadde okulowooza nti abaana munnange be balina okubeera ng'ate babalabirira. Omuzadde aweerera omwana n'amulisa n'amwambaza kugamba buli kimu n'akimukolera naye ng'alina essuubi nti omwana oyo singa atuuka mu maaso ng'ali bulungi ate munnange yalina okutuukiriza ebirooto by'omuzadde oyo ebyamulema. Ngenda kuba nkulekerako akatambi ka Godfather mu maaso kaawo then naawe otuwe ku ndowooza yo. Ddala kyandibadde kituufu omuzadde okukuza omwana nga omwana omutaddemu endowooza egamba nti yalina okulabirira oba bannange abazadde be balina okulabirira abaana kubanga nze nsuubira n'oyo omwana waaba akuze naye aba alina obuvunaanyizibwa obubwe bw'aba alina okwetikka. Ddala kyandibadde kituufu omuzadde okukuza omwana naye ng'amulowooleza nti kwegamba yalina okutuukiriza ebyo ebirooto bye ye ebyamulema gamba ng'okuweerera bato oba okumuzimbira ennyumba n'ebirala ebiringa ebyo. Kinajjukirwa nti eno ze zimu ku nsonga lwaki abaana Abafirika tulwawo nnyo okukulaakulana ate okusinga banene oba oliawo Abazungu nti bo bakuza abaana baabwe nga bamanyi nti nno be balina okulabirira abaana so si baana ate munnange kulabirira bazadde. Wabula wanene mu Afrika omuzadde akuza omwana ng'amusuubiramu nti eyo omwana ngono kamusomese kamukolere buli kimu naye waalikula ate yajja okubinkulira. Bannange ekintu ekyo gw'okiraba otya ggwe nga ggwe? Ddala kyandibadde kituufu omuzadde okuza omwana ng'amutaddemu ey'endowooza oba kyandibadde kituufu omwana okukula n'endowooza eyo kuba nze nsuubira omwana singa oba okula n'eyo endowooza nti munnange gwe olina okulabirira bazadde bo kitegeeza n'abaana bo ojja kubatikka burden oleme okukola oba oleme okwekolerera oleme okukolerera obukadde bwo wabula ng'osuubiriza mu baana oba oliawo b'olizaala nti munnange kambalabirire nabo be balikola ki nabo be balindabirira. Ddala endowooza eyo gw'ogiraba otya? Ddala Abafirika kye tukola kye kituufu oba Abazungu be bali ku kituufu? Kuba muneeyo omuzungu akeera ku makya n'azaala omwana ng'amanyi nti omwana buvunaanyizibwa bwe. Omwana ne waakula n'akomawa mu Bazungu asigala akyali mwana era sitiirwa abazadde oba oliawo basigala bamuwa obuyambi mu ngeri emu oba endala. Naye ffe mu Afrika omwana kasita amala bw'atyo okusoma n'afuna omulimu ate munnange yatandika okubeera ng'ate alabirira family. Ddala bannange ekituufu kye kiriwa? Comment egiteekeko wansi awo ate mu comment section twongere okubeera ng'ate tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eno. Ngenda kuba nkulekerako obutambi buno ogende mu maaso n'okubeera ng'ate owekanya mukwano gwange. Goodbye for now, toseetuka subscribing agwatannaba teekako akadde like nga video eno nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala. Tusanyusa nnyo okulaba muganda wange Derrick. Nange okusanga papa lwakuba nti obudde buziryemu ndi ku street kansubire ompulira oba bampulira. Tukuwulira bulungi eddoboozi liri kiriya. Kyekiriwo papa andistedde muganda wange ogamba otya? Ka video nkalabye naye nasoose kalaba ku TikTok. Kyemmanyi naawe oyinza okuba gye okajje oba
gye bakakuwerereza ajje kavudde ku page ndala nenga tekabadde na views ku page endala ne kansanyusa kakusanyusizako gwe kapostiye kansanyusiza nengamba kanka posting era waliwo ababadde bantaddeko embeera era mbanyonyodde nga video yakatandika nembagamba nange ka video nyina gye nakajje kikansanyusiza nti kintu ekinsanyusa nkipostinga nenkisharinga n'abantu abalala kakati ekiriwo kiri nti agala kubuuzaako hi how are you doing we kakati rich kiri bwe kiti eyo video eri ku TikTok omulenzi oyo simumanyi omukyala ali mu video ekyamazima kyo simumanyi oba okitegeera kino kyamazima naye kyenyiza okugamba nti TikTok abantu ennaku zino bagikozesa bubi eyinza n'obutaba TikTok yokka ne social media naddala ffe bannayuganda kozesa bubi tetumanyi enkozesa social media ffe tubaddeko emyaka tugifunyeemu nga tetugikozesa bulungi tetuvuma bantu tetuwemula bantu tetusala bigambo ku bantu oba okitegeera kati omulenzi oyo yakoze video ziringa 5 eziriyo era alina oyo mukadde era akawunti ye bw'ogiraba nti mpya ayinza okuba ekigendererwa ki nga ye omuntu anoonya following kuba abantu abasinga kati saawa eno bannayuganda abamu ku TikTok okwo bakola ekisoboka kyonna okulaba nga naye ayita bo bakuba shortcut naye ffe tulwanyi ne app eyo abantu okututegeera kugamba app eyo twagitegeera lwakuba mmwe nga nawe tulwanye ne app eyo abantu okuba nga batutegeedde tetuvumye muntu tetukoze kintu kyonna kibi eri bantu okitegeera naye kati abaana abasinga bo banoonya shortcut wempitira bwamangu singa okebera ku akawunti eyo omulenzi vidiyo eziriko ezitambula zezo ng'alina oyo omukadde naye nange era zansanyusiza erudda kuba munayo omukadde omulaba embeera alabika ne gyali mu sinunya ayinza n'okubanga ye anoonya buyambi naye ng'atya kukyogera direct kati omuvubuka ono yakakola video nga 5 ng'era ayogera ku ggwe ayogera ku nze ataaginga erinnya wali waggulu ng'era alina oyo omukadde ali mu kunoonya following ebintu bibiri bw'aba tali mu kunoonya following either ayinza okuba anoonyeza jjajjaawe buyambi naye ng'atidde kwogera direct kati ayina we yakwogereddeko n'ayogera ddala omukadde ye tayogera ono omulenzi yali mu kukola byakola omukadde tavaamu kigambo kati ani yagasseeko ekifaananyi kyo kubanga ekifaananyi nakyo nakisanzeko ku vidiyo kati eyo simanyi eriko ekifaananyi kati erabika oyo yagitadde kuba bangambye bagitadde ku YouTube anti oyo omulenzi kye yakoze ye yawandiisa erinnya lyange mu vidiyo tegeera abantu oli ava eri bambi naye talina kyamanyi naye ndowooza okusobola okulaba ng'agyongerayo ye nassaako ekifaananyi kyange era nange yansanyusizza vidiyo eyo neŋŋamba nze nagisanzewo kiri nti tuyina foundation ya Muna and Derrick okitegeera tuyinza okubaako engeri gye twekwatakwatayo naffe akatono tusobole okuyamba omukadde oyo kuba kati kyennalabye ayinza okubamba ekituufu ali mu bwetaavu kuba embeera gy'alimu era ogiraba nze maama wange ali mulamu bulungi talina buziba nti she's not demanding naye nga n'abantu abali abakuviewinga tuyinza okwekwatakwata ne tuyamba omuntu ng'oyo kuba abantu bangi babayambye mu mbeera ng'eyo okitegeera naye nga bambye omukadde oyo siina we muyita kyekyamazima ono gwe batadde mu comments ye maama wo waddala yoyo maama wange anzaala owaddala mulabe bamutadde mu comments awo oyo ye maama wange omutuufu naye oli bambi simumanyi naye nga kati omuvubuka nga tutya okuyamba omukadde omuvubuka namuweereza message naye alabika tannagiraba simanyi omuvubuka nange munnange era yenna ali eyo ng'amumanyi ng'ayinza okusobola okutuyambako omufuna tusobola okubaako ekitono kye tuyamba eri omukadde oyo kuba ekyamazima alabika ye yeetaaga buyambi mu ndaba eyange obanga muvubuka bambi ayagala kukuza akawunti ye kati Muna leero omulesebwa Muna naye muleete tumubuze Muna taliiwo ssaawa eno alinako gye yatambuliddemukko n'emikwano gye kavidiyo naye yakalabye ye kamunyiizizza nnyo gwe kakusanyusizza bwe yawaddawo nga biri fani nze nabirabye nga biri fani mukusooka era na komenti nze ku posti eyasoose naye kati bano abantu abagezaako bambi okulaga okunwanirira kusaidia nga ate bo abaddamu bubi singa ogendako ku TikTok n'olaba ku TikTok ku TikTok kati yoyo omulenzi abaddamu bubi ku TikTok alina videos nga 5 ng'ayogera ku ggwe ku akawunti nkugambye akawunti ye bw'ogikebera vidiyo eziriko ezitambula zizo zeyataddemu omukadde n'antaaginga nyambe maama wange
Mbu oli eyo oli Bulaya naye yamba maamawe. Kati yakizudde nti okusika crowd alina kwogera ku linnya lyo. Bangi babikola ebyo. Muganda wange internet we yatuuka. Bwebe kulemye okukola mu bulungi. Era olina gikola mu bubi. Okulaba ng'oyitawo. Eriyo abeeyambula, eriyo abawemula, eriyo n'abantu abafaananako ng'oyo. Kati mwe mwakikola mutya okubanga mwe temulina nange gwali mukisa eyo app yali yakajja era ffe abamu ku bannayuganda abagisookako nga bamu tebannabana kwebuusa mu covid wano kubanga covid nga atandika yasookera ddala faawe twagibuukira nga bangi tebannagitegeera abamu ne batuvuma abamu ne batugirega naye ffe twagifunamu era nze ndi omu ku abo abateevuma app eyo ate nga anyambye okutuuka ssaawe ne yaleero nga sivumye muntu siwe mudde siina kitiibwa kya muntu kye ntyobodde. Kati mwe mwasalawo ne mugibuukira nga tekuliko n'Abannayuganda kuba baali Abannayuganda tebannaba kubuuka bangi naye kati ennaku zino bagenze bagigendako balabye kuba kati TikTok nga yo bizinensi nze nali ku Facebook wano naye saagifunamu naye TikTok ngifunyeemu bingi. Ya buli omu alina bw'afunira. Kati TikTok yo nze ngifunyeemu siyinza kujeegaana. So naye kati omulenzi oyo sisuubira nti ate yagenda gifunamu. Omukole yakolamu. Kambe bamuyitaani naye nina wano TikTok omunoonye. Omulenzi erinnya sirimanyi wabula naye. Ngenda kuddayo ka video kali ndabe nja kumunoonya wano ndabe. Ojja kuba omukebe. Kati mwe mwajoiningira TikTok ba ebiseera ebyo bali bakyaja advertisinga. Kati mwasiba busibiro ne mugamba eno nno erabika yeddako ffe katugiwa obudde. Kana wange twali tuli board ng'ekiwubalo kitutta tuli wakati tukola batusibye. Ne tugamba waayi katubeeko we twewogoma. Waliwo agambye the upstart wama TikTok yatandika 2016. Erabika yatandika dda naye kati ngambye ffe bannayuganda. Naye nze nzijjukira mu covid awo baali bagiranga nnyo nga ne ku Facebook bagirangirako ne ku YouTube. 2016 yalimbye eyinza okuba yalinga ya 2018 kuba ffe twagendako 2019. Ono agambye 2019 yeye. 2019 mu bannayuganda naye eyinza okuba yali nga 2018 bwensuubira. Kubanga nange nagiraba nga bagirangiranga na ku Facebook ne ku YouTube. N'okuwuliziki bajjako ne balanga TikTok. Toko kati mwe tulaba weba era mwe abagifunyeemu. Nze ngifunyeemu ng'omuntu bangi bagifunyeemu bangi. Ate ng'era wakyaliyo bangi abakyasobola okugifunamu. Abalala bakwata bukwasi bijiiko n'amasepiki ne beeyambazanga abakadde naye tebagifunyeemu naye sijja leero kubuuza bibuuzo bingi. Nja kunfuna nga ndi ne Muna naye nga kyenyinza okugamba ngenda kufuna nga oli ne Muna nga muteeredde bulungi. Naye nga omukadde oyo tukyasobola okubako engeri gye tumuyambamu singa onsooka omufuna tuyinza okwekwatakwata mu mpola. Anti kati gwalabika akutya kati nze agenda okunoonya ngenda buuza spinning media amunoonyeze kuba vidiyo nze gye nagijje. Kale tekirina buzibu papa. Naye nga tweyanziza nnyo Derrick. Kale nange neyanziza okunkyazaako papa. Tulabire Muna ondabire ne manager wange gw'otegedde. Omuzadde yenna abonaabona nga teyalabirira baana be nga bali bulungi nga tebamufaako kituufu aboneebone. Kituufu oboneebone. Kolima kola biki naye Katonda yamanyi oba ali baavuwaza oba tali baavuwaza. Bw'oba gwe Katonda waabwe ng'era by'okolima bye bakwata lwaki waliwo bayisa bubi mu buto obwo n'otabalabirira n'otababeererawo ne bakula n'omuzadde omusingo parent nga balinga bamulekwa naye nga gwe gy'oli. Oli eyo oli mu kukwana ogula bbiya ogula misonso ogula zisuspenda na zibero bottom n'oyambala ne bakuyita mmeremeenya simanya kalisimaati simanya omugagga simanya biki bwe bakubuuza ku baana owoza nze nakulira ku bya kitange baana balikola ebyabwe kaakati nabo tebaakulira ku bya kitaabwe naawe kulira ku bibyo. Omuzadde olina okutraininga omwana anaye asobola okulabirira abaana be kuba naye wamulabirira naye tomuwadde n'eyo mentality gyalina olabirira abaana be kuba naye tomulabiridde kyokka ate gwe oyagala ye alabirire gwe omuzadde. Abazadde abamu tuddemu amagezi
era teninanseegenda nnenya mwana mu lwaki tulabirira ekitaawo bw'oba tewabalabirira kuba bujuliza abantu babeera nabo sajja eyo omulaba abonaabonerawo ti alina abaana abagagga e Kampala bamu balina eyo London bamu bali eyo bagagga okakasa lwaki tebamulabirira gundi si mutabani we nti yeye kyowayi tabalabirira kuba abaana bambi bakuza bubi babeeranga n'ennyaabwe batambuza kasooli eyo mu kibuga batundanga nnyanya mu buveera tabalabirira wasa akola biti bambi baleka tebakula na mukwano gwe bakulira wala omukwano gw'omuzadde tebagufuna kyoke nkulaba nti problema wawe yapa tebafuna ku mukwano gwa muzadde so omuzadde bwoba abaana abakuzanga nkoko baana teri bwana buto bwesiba ku mpanga bugenda na nnyina omuzadde alabiridde abaana n'abamentalinga n'abalaga nti omuzadde abeererawo abaana ye muzadde omutuufu abaana mubeererawo bino ebyakatonda alaba era ajja kubalaba mu ggulu naye wano ku nsi katonda agaanye obbalaba kyova olaba byonna byonna byobasabira teri kibakwata teri kijja kubakwata buli muzadde naddala abasajja mulabirire abaana bammwe mbwammwe mulabirire abaana bammwe mulekerawo suulira abaana abakazi baana ne bakikwata ne mutandika okugenda nga mwesoma temuzaala nzalira sobya talaba taata akoma kuzaala nga nkoko n'asuulaawo gwaleka nkoko ngekaanira abaana kubanga teyabakuza bampita Godfather mubeere bulungi.